Essula ya 20. Awo ku lunaku olusooka mu nnaku 7 Maliyamu Magudaleene n'ajja mu matulutulu nga tebunnalaba eri entaana, n'alaba ng'ejjinja liggiddwa ku ntaana. Awo n'addukana n'ajja eri Simooni Peetero n'eri omuyigirizwa oli omulala Yesu gwe yayagalanga, n'abagamba nti, "Baggyeemu Mukama waffe mu ntaana, so tetumanyi gye bamutadde." Awo Peetero n'afuluma n'omuyigirizwa oyo omulala ne bagenda ku ntaana. Ne baddukana bombi wamu, n'omuyigirizwa oyo omulala n'ayisa Peetero n'asooka okutuuka ku ntaana, n'akutama, n'alingizaamu, n'alaba engoye z'ekitaani nga ziteekeddwawo, naye n'atayingira. Awo ne Simooni Peetero n'ajja ng'amugoberera, n'ayingira mu ntaana, n'alaba engoye z'ekitaani nga ziteekeddwawo, n'ekirembe ekyali ku mutwe gwe nga tekiteekeddwa wamu na ngoye z'ekitaani, naye nga kizingiddwa nga kiri kyokka ku bbali. Awo n'omuyigirizwa oyo omulala eyasooka okujja ku ntaana n'ayingira, n'alaba, n'akkiriza. Kubanga baali tebannategeera ekyawandiikibwa nti kimugwanira okuzuukira mu bafu. Awo nate abayigirizwa ne baddayo ewaabwe eka. Naye Maliyamu yali ayimiridde ebweru awaali entaana ng'akaaba. Awo bwe yali ng'akaaba n'akutama n'alingiza mu ntaana. N'alaba bamalayika 2 nga bambadde enjeru nga batudde, omu emitwetwe omulala mirannamiro, omulambo gwa Yesu we gwali guteekeddwa. Awo ne bamugamba nti, "Omukyala, okaabira ki?" N'abagamba nti, "Kubanga baggyeemu Mukama wange, nange simanyi gye bamutadde." Bwe yamala okwogera bw'atyo n'akyuka ennyuma, n'alaba Yesu ng'ayimiridde, n'atamanya nga ye Yesu. Yesu n'amugamba nti, "Omukyala, okaabira ki? Onoonya ani?" Ye ng'alowooza nti ye mukuumi w'olusuku, n'amugamba nti, "Ssebo, obanga ggwe omututte awalala, mbuulira gy'omutadde, nange n'amuggyayo." Yesu n'amugamba nti, "Maliyamu." N'akyuka n'amugamba mu Lwebbulaniya nti, "Labooni," amakulu gaakyo, "Muyigiriza." Yesu n'amugamba nti, "Tonkwatako, kubanga sinnaba kulinnya mu ggulu eri Kitange, naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnya mu ggulu eri Kitange era Kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe." Maliyamu Magudaleene n'ajja n'abuulira abayigirizwa nti, "Ndabye Mukama waffe," era bw'amugambye ebigambo bino. Awo ku lunaku luli akawungeezi, ku lunaku olusooka mu nnaku 7, enzigi bwe zaali nga ziggaddwawo abayigirizwa mwe baali, olw'okutya Abayudaaya, Yesu n'ajja n'ayimirira wakati mu bo n'abagamba nti, "Emirembe gibe mu mmwe." Awo bwe yamala okwogera bw'atyo n'abalaga engalo ze n'embiriizi ze, abayigirizwa ne basanyuka bwe baalaba Mukama waabwe. Awo Yesu n'abagamba nate nti, "Emirembe gibe mu mmwe. Nga Kitange bwe yantuma nze, nange bwe ntyo mbasindika mmwe." Bwe yamala okwogera ekyo, n'abasiza omukka, n'abagamba nti, "Mutoole Omwoyo Omutukuvu. Be munajjangako ebibi bonna baggyibwako, be munaasibiranga ebibi bonna basibirwa." Naye Tomasi, omu ku 12 eyayitibwanga Didumo, teyali nabo Yesu bwe yajja. Awo abayigirizwa abalala ne bamubuulira nti, "Tulabye Mukama waffe." Naye n'abagamba nti, "Bwe siriraba mu bibatu bye enkovu z'enninga, ne nzisa olunwe lwange ku nkovu z'enninga, ne nsonseka omukono gwange mu mbiriizi ze, sirikkiriza n'akatono." Oluvannyuma nga wayiseewo ennaku 8 ate abayigirizwa be baali munda ne Tomasi ng'ali nabo, Yesu n'ajja, enzigi nga ziggaddwawo, n'ayimirira wakati mu bo, n'agamba nti, "Emirembe gibe mu mmwe." Awo n'agamba Tomasi nti, "Leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange, era oleete n'omukono gwo ogusse mu mbiriizi zange, oleme okuba atakkiriza naye akkiriza." Tomasi n'addamu n'amugamba nti, "Ggwe Mukama wange era Katonda wange." Yesu n'amugamba nti, "Kubanga ondabye kyovudde okkiriza. Balina omukisa abakkiriza nga tebaliiko kye balabye." Waliwo obubonero obulala bungi Yesu bwe yakolera mu maaso g'abayigirizwa obutawandiikiddwa mu kitabo kino, naye buno bwawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo, Omwana wa Katonda, era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye.